Kuri fine wano kuleka nja bafunirawo. Twabagamba nti tulina abagagga e Kampala be bahamu kati yatukoledde village namba ya spare parts tugenda balambuza. Foni buku yejjudde basawo baganda. Basawo baganda tebakulagiridde ompya emityana. Kakati tugenda balaga site empya omusajja gyatukoledde wano nga tetukyagenda wa Kiseka tusumulira Butaala tusumulira biki tugenda abajjudde ba Kiseka. Abaganda ababbirawo tobamanyi. Abaana batubba bubbi Butaala kati tugenda balambuza amaduuka agaliyo agakola ng'ojja wano. Twabagamba nti batwava Masaka ojja twegulira mulamu. Okitegeera oluguudo lw'e Masaka kwe ttendeka okubala abantu ab'amakulu abayise ku luguudo lw'e Masaka nga ne Pulezidenti Museveni alwekuutirizaako waba agenda embalala kwayita. Omugamba mu tulina amaalo nammwe amaalo omugakolera ku booda maalo ki naye tugakolera mu benzi miliyoni 5 owalula buwaluzi ku ttaka. Omuntu avuga benzi emyaka gyogerwako emirundi 3 kati naye si wakufa kati. Abagambe nabagamba nti nabamu abatulaba omusajja omulaba musajja mukulu olina embugo nnya by'ebyobugagga ate obikuuma na bbeeyi oluko ekifundika kya jjajja wange nyina ekya jjajja wa jjajja wange jjajja wa jjajja wange ne taata wange. Tugawaliddemu covid bwe yatuuka mwalina lukiiko lwakika kuzimba ssabo tubasaasidde. Baba nabamu bagamba nti amu talina ssente zizino mu covid abazimbidde site mwagamba ekisaawe kimulemye ekisaawe tukirambudde ng'omusajja akoze mu covid bazimba kakati tuze kulaba site ya spare parts okobera pengepenge kikyagamba okugjako nabbizaalu mugumbuye bwaleese bwino wa Buganda kati bwino wa Buganda kugasaki kukyamuvuba Mayega takyalina bakuumi talina konvoyi abasajja bavuma Mayega ffe Katikkiro kwe tutegera ye Mayega yekka newe Masaka kati omusajja simanyi oba ayagala tulonderwa ani sibitegera tutegere omusajja asanga ebizimbe byonna ebya Buganda biri mu bulungi atuleetedde okuwaayo ssente tutegedde Buganda ogiza ku ntikko ate ekyokubiri mwabagamba mutuli b'enyaliri nammwe muli b'enyaliri oba obakanagenda nakasiro kasika ejjinja mu geeti we banaategeera tetwazuula Museveni atusinga amagezi tukkiriza anti kakati tuleete waipisaake naye abatufuga tuleetaani bannange katugumiikirize omusajja atukalakata emyaka gy'ayagala waalikoowa alidda mu guloba ewaabwe. Oba ogamba nti Dr. Timwasamu ne Kayiri gwe kwana ogaana mu benzi haluwa batula n'amasimu bafe nakaamu naawe